Ndi bulungi nnyo, teri kyogamba. Obulamu bulungi nnyo. Kuliko akabenje. No. Ndagala okclearing empewo. Nze saafuna kabenje. Ne waliyo omwana abaali bamuyita BilangiLangi. Kuba yali akola nga bano bafaani abeesiiga langi. So abantu bamistakeningamu nga bamanyi nze. Kuba nange nali waka n'enzuukuka ne ndaba nga bambise. Okitegeera nabalaga naye ate era nabo ne mbasaasira ne twala okusaasira kwange. Emotoka teyaliyo gye batamuza ku social media. No. Moto yange buli omu agimanyi bwefaanana. Kyakuba wala olaba ng'ozuukusa bakubisa abantu. Wangi? Kyakuba wala ng'ozuukusa abantu bakubika. Kyankuba wala naye ate ne ŋŋamba eyabika yabikanga. Kubanga yabika bifu, nze nga ndi mulamu kitegeeza obulamu bulungi. Olina project empya ya tonight. Ani yagiwandiise yase? Nze nagiwandiise ndi mugezaako okupromotinga ne amapiano music, okubreakinga doors, local and international, okulaga nti naffe tubisobola. Producer Horace, ng'ate DJ, Horace DJ, ate nga ye producer walo. Video, Sydney Wala, very beautiful video. Abayimbi bali bavumirira amapiano ate gwe watulaze nti tugasobola. Abatamanyi mapiano bagenda kuba nabo amapiano. Koza mapiano mangu bajemba nga bayigirize. Twakoma okoze album yo yatambula etya? Album yange etambulira ddala bulungi nnyo. Era nga bwe nagamba like all the fans, all the raisings eziba ku album era mwebale nnyo era mweyongere okugisupportinga kubanga all the outsources I give them to the projects that we do back in the ghetto. Yes. Onoddamu n'otwayo album endala? Of course nina album empya. Kuliko Dr. Jose Chameleon, kuliko Mr. G, kuliko George the Poet, kuliko Navio. Nange nyinako singles zange ngeziwera. It's really going to be good. Tonight is one of the songs. Kuliko n'obuyimba bw'amapiano obulala. Tubale tukusuubira bundi bujjo naye tukulabye Kampala. Ndi Kampala, ngenda kubeera nyina program yange endala weeri. Okay, abayimbi abasinga naddala bali mu Nuupu bagenda kwesimba onawe olina ekifo kye weepikira? Nze sijja kwepikira kifo kyonna mu kaseera kano. Naye yenna muyimbi munnange anabeera ng'avuddeyo nja musupportinga. Yes. Tukisuubireyo mu maaso. Okola ki? Okwesimbawo. Sijja kwesimbawo. Lwaki? Olina abantu, olina amaanyi g'abantu. Anti tosobola kukola byonna. Okitegeera. Naye nga tomanya jja byakola biba byanjawulo. Sobola okuba. Bwe bukeeredde bafulumiza report, gavumenti yafulumiza report nga siriimu yeeyongedde naddala mu bavubuka myaka 15 paka ku 29. Mugenda muyamba mutya mmwe ng'abayimbi olaba nti no siriimu ono mubuulirira abantu nti no gyali? We try to educate n'abato be tubeera nabo around. Tubawa message era nga tubagamba okuba nga beekuuma n'abakyali mu ssomero ku abstaininga. Yeah, more especially the girl children. They have to stay in school and keep positive. Say no. Ate banene abatali mu masomero naye nga badigidda n'afunayo kamami okuba kayeru kalungi n'agenda nawo. Olw'okuba ki? Waliwo banene abavubuka abato abalaba kamami okuba keeru n'agamba kano kalamu. Nedda bambi ekyo kibi nnyo era kiba kiteeka obulamu mu mbeera gy'otasobola na kukkiriza. What they have to do, bw'oba ng'ofunyeyo partner wo, mugenda ne mwekebeza. Bwe mumala okwekebeza, then ne mubeera nga mugenda maaso n'ensonga naye mulina kubeera nga muli above 18. Yes. Tulaba gwomu ku basajja b'ebilangirangi era ng'osobola okwambala ne ku ngoye z'amagye naye tulaba engoye z'amagye baziwera mu bayimbi wabula abamu bagamba nti no zibayambako tunda eggwanga n'oyamba kumanya nti no tulina militale wano mu ggwanga. Nze amagye genyambala si ga wano ge Russia. Kati wemba nga amagye ga wano go gambala bye Russia era nga baŋŋamba nga nkola ki? Naye nga camouflage is a material nga bagikozesa internationally. Siraba lwaki mu ggwanga babeera bateekawo okutiisatiisa mbu bw'oba oyambadde ebintu eby'amagye oba olina obulabe mu community. No, nsobola n'okubeera nga nange nali njagala kubawo amagye ne music nansindika eno. Kyovola nyambala eby'amagye. What do you talk about that?
Anyway, bingi nnyo ebyokubaganyako endowooza ku ekyo ekintu. Abamu babikozesa bubi ate abamu babikozesa bubi abamu babikozesa bagenda mu bifo by'olukale nga batiisatiisa abantu. That's funny. It's kind of funny. Naye tewali muntu agenda kwambala by'amagye ate atiisetiise nga si w'amagye. Does it make sense? Toli w'amagye naye oyambadde ebyamagye naye otikitiisatiisa. Nze mba sikirabamu na ngeri yonna bwe kikwatagana. Dr. Jeze Chameleone yavuddeyo n'agamba nti no abayimbi abanene tebaagala kuyambako bayimbi bato. Wali otandika naye waliwo abayimbi be wasabanga kolabo ne bazikuma ate nga baali balina obusobozi okupushinga obeera nti obeera wakabi. Well, I would say I'm lucky because bonna ba producers, ba artists buli gwe na reaching anga out naye nga kibeera positive tukolera wakayimba, and that's what I also like try to do. Every ghetto youth here now bani bajja nansaba we can do music okitegeera. So kubanga what we believe nga baghetto youth nti buli omu abalina okubeera nga ayamba ku munne bw'obeera nga okimakinze. So that's the culture okitegeera. So the culture has been moving well for me. See, I won't talk for other artists, but the culture has been moving well for me. Chameleone nyina naye akayimba, nyina akayimba ne Bobby Wine. Oba oliawo nja kuleterayo bana akabebe kuulu. Anytime from now. Jano. Kati ate abo abataagala kuyambako bananga balina opportunity. Is it mutima mubi balaba mwana n'agenda muyita? Tekiriiko kyakuyitako bakukiyamba munno, representinga munno okitegeera. Because ne b'otamuyamba era ajja kikola. So you have to make sure nti oteekako ettaffaali ku kitone kya munno. Yes. Yeah, like for example, nange ngezaako kola ne ba artists ab'enjawulo. I've worked with Vamos, I've worked with Hatiman Doki, because eyo ne artists gwe bayita King Honey, nyina ba artists abala waliwo ba Kirikiri, waliwo ba Nash Rhymes, ba Mawagali, wuno wano, ba Daxi fena, you know, that's the culture. Yes. Okay, ngatumaliza tusubire any concert because abayimbi abasinga every year they be with a concert. Are you going to hold one? Yeah, nja kolayo concert. Yes. Nja kubayita era mbayita ne mbagamba. Bako busembe eri bafaani bone tonight here. Yeah man, big up every ghetto youth for representing the truth. Yeah man. Mwana mubuuze ne ku bakyali bange bonna sagala mubeere nga batalaba nina bakyali bange bonna. It's family. Hello Uganda. Family man nene nnyo tosobola girwanisa kyova olaba we unstoppable. Buuza kwona obuze ku Nesta champion. Ndi fiti Bampita Slam Boys Zaki. Hello Uganda. Very talented. New generation representing. Twagala okwebaza bakulu baffe abatusookayo mu kusooka kubanga tewali kibagattako teri abawadde mukono naye balemezzaamu tulaga ekyokola. So abantu bansuubiremu buli kye batalabangako kubanga eno nkuba mpya ghetto mpya Slam Nation nkyukakyuka buli kye batalabangako bakisuubiremu ffe Slam Nation Slam Boys Zaki representing. Njakwebaza baba wange Zexx. Family. Gang. Yo, Tim Mawagali nachi, Tim Mawagali nachi, gavuge nachi, bentoka abantu bakongana, bano badde bakuseme batana, bulide mwanda bagamba musana, Tim Zaira baby nachi, Tim gang nachi, Tim Mawagali nachi, Tim Bobby nachi, gavuge ba. Kabonero nga tokuyimwa Atafu Empire. Gavuge. Everybody. Thank you. Yeah, man.